kino ate kyavudde Mengo wulirizawo nnyo wano maiti tegenda mu masanganzira maiti tebagitwala mu masanganzira maiti tebagitwala muki mu masanganzira kulungamya kuva Mengo bya Buganda kati kubono ye Muhammad Segirinya musajja Muganda musajja Muislamu olina okuba ne cultural respect n'ebirala kakati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusalira kuba nawuliddeyo omujega gwe batugamba edda nti ebyaswala tabimanyi Segirinya bwe yafudde aba gavumenti baganye okujja mu parliament okuleeta ekiteeso ekimukungubagira era speaker mukuwammanta n'akwata katuntu n'akireeta kati sawa ya kusomesa mazima ge gavaayo mazima gokka ge geeyogerera bwino ku bwino Honorable Namboze alina kyagezaako okubeera nga ayisaawo naye mu kugezaako okubeera nga twemulugunya ensonga ya Segirinya sebo teyagendeddeawo ensonga ya Segirinya ekyaliko however ye Waiswa akubye ku mutwe ndowooza ekyo si kye bayita okuba ku mutwe Waiswa ye akubye ku mutwe buvidiyo buneno bubiri kambubaawe nagambye ezineno story ozitegeera ani mutuufu ani musobya ani asaanidde okukola kino ani atasaanidde kukola kino ani asaanidde okwogera ani atasaanidde kwogera olina kubeera ne free mind nga togamba munze mpagira Bobi Wine tasobya Bobi Wine takola kino nedda sokobere ne open mind ate sagala wagambe mu ya familia Segirinya bambi bagiyisizaamu amaaso maama we biki nedda sagala obere na side jagala obere ne open mind lwojjo tegeera story ne depth yeno story ya Segirinya okuziika kwen aftermath y'okuziika buli kimu nga ekigenda mu maaso kamba kutyereko Honorable Namboze nga mukambwe bitya Waiswa naye yakubye kutta kwegamba wano ku SMX Media kankutereko buli kimu nga we kiri mu kubeera nga kigenda mu maaso updates zonna nga we ziri naddala mu kufa kwa Segirinya after okumuziika n'ensasa ge yabaddewo after okubeera nga bamuziika kino ate kyavudde Mengo wulirizawo nnyo wano maiti tegenda mu masanganzira maiti tebagitwala mu masanganzira maiti tebagitwala muki mu masanganzira kulungamya kuva Mengo bya Buganda kati kubono ye Muhammad Segirinya musajja Muganda musajja Muislamu olina okuba ne cultural respect n'ebirala kakati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusalira kuba nawuliddeyo omujega gwe batugamba edda nti ebyaswala tabimanyi ng'agamba muba musalidde swala y'ekitundu gwosinga district card Allahu akbar ne kati bamuwa baterya Muhammad mwe temulinayo aye ejjako muntu linnya oyo tuli mujjeko tumuwe ddala teri ani yagambye nti bamusalidde eriyo omusajja awo akuba ekifuba n'awatali kakati ne tutuuka ne tugamba okay bannaffe tubayambye tutya bannaffe tukoze ki tubayambye tutya tusobola okubayamba nga tetunagenamu swala janaza ne tubatwalira ku seeki ne bamulabako naga nti omufu tebamulabako olumugamba kuyamba baliwa tiimu eri etegese mu masanganzira Buganda egaye temugenda mu kimula maiti tegenda mu masanganzira tuli challenged kubanga tulina ticking all the cultural and religious boxes. The president is going to be in the premise. Tutunulire ensonga n'abamanyi bino tubijemu kati tugenze ku facts omuganda genda tukuba tochi eri je mu masanganzira ebiriyo ng'omukolo guliyo gwa bukatuli kinaffe bawaiswa Alex Mufumbiro kafera ali ayimba tulijukira fena tulizukira tulizukira mu kitiibwa kya Yesu eky'oluvannyuma fena no tulizukira fena tulizukira oliye Muhammadi Waiswa ebyo byabadde ku side erienda balese kafero muyimbi w'abakatuliki ali wali akooka emisa egende ateri wabadde seka yonna abadde mu misa seka yabaddeyo gwe balonze era bamulonda ku parliament n'agenda akiikirire Katerega owa Jema balina ebimuli eri wabaddeyo n'ebimuli gw'oli musiraamu eri omusiraamu yenna nze nalabira ku gundi wano kuki si kwa biriga omusiraamu nze gwe nakalabo w'amaanyi nga bya Busiraamu ye mama w'Obuyisiraamu yakatuvaako jjo ly'abalamu Hajati mama w'Omulangira walabayo ebimuli
naye wabadde ebimuli mubabije musimanyi mu nnimiro y'ewaka nga wabadde ebimuli nze sirabangako ebimuli bingi nga byabadde wali mpuga alimu ebimuli buli alegwe tukuba eritoki nga bali mubimuli bali muki mu bimuli efe eri wagazi bulungi ate wano si wagazi wano wabaddewo abantu 6,000 wabaddewo abantu 6,000 era ne bwe wandigisitudde gye gyandijuze eri tugenda okuba eri ewagazi nga teri kiriyo okujjako my leader yabaddewo Honorable Mpuga MP wa constituency Nyendo Mukunge Mwami Mpuga yabaddewo MC w'omukolo Mpuga Masayas yabaddewo kakati ne wabeerawo ne brass band ne Haji Katerega n'abaana be bawambi nga MC Mpuga bwagukwata naita my leader naye gwa Mpuga nagudiza Mpuga namala naita Honorable Nyendo Mukungwe naguwa Mpuga Masayas kakati nga tetusobola kutwalira muntu omu mukolo nade mpuliriza obubaka bwa Mpuga ngagamba nti omulambo mwaguwambi anti ye tamanyi nti eri yadde masanganzira Seggirinya bwe yafudde aba gavumenti baganye okujja mu palamenti okuleeta ekiteeso ekimukungubagira era sipiika mu kuwammanta n'akwata katuntu n'akireeta ne mu palamenti tebaabaddewo state funeral mu palamenti ani yabadde agenda mu state funeral yagambye kamaleyo olwokomunyonyolere state funeral minisita wa presidency yazitegeka Babalanda ono Seggirinya nalabye mukaaku ndabye wano bwanika yagambye mbu eno ye programu eyabadde y'okuziika gundi kwegamba state funani yabadde agenza ogitegeka abaana b'omufune bataziika kitaabwe Seggirinya Muhammad okufaako tekunaggwa ne muddira ne mugenda ne mumanyiira abantu gye yafiiriddwa nedda tekiriyo ekyo buli omu abeere n'ettiimu ye tetuyinza kukkiriza abantu there is something wrong buli omu azimba eyiye. How do you humiliate the mother of someone ajjanjabye omwana we for over 1 year? Basebo ne banyabo basiba Seggirinya Muhammad. Seggirinya Muhammad ogenda okulayira yava Nairobi nga mulwadde nga ffenna kyetugamba nti maybe kumumma beyiro kyamugaana okugenda okweyongerayo ku bujjanjabi naye Seggirinya yali mulwadde even before swearing in. Of course okunogattako stress gye yafuna musajja wattu eye kooti naki nogattako musiba nga yakava Netherlands. Sebo n'owulira omuntu omusiru ng'avaayo aga nti ekyase Seggirinya kye kino. Of course they are contributing factors, but there is no single individual that is responsible for the death of Seggirinya. No. Sebo ne mugenda ne muyimirira maka g'omugenzi ne mugamba nti mayiti ye tejja kufuluma mumuswalidde swale ey'ekitundu tetegeerekeka. Tekisoboka. Awo twawudde ebino bikoma ku mulembe gwa Museveni gw'oyimirizaawo buno obujega. It cannot happen. It cannot happen. It cannot happen. Seggirinya had underlying causes. Yalina obulwadde obulala obwali bumuluma ekyabwongeza, and this is the reality. Everyone knows fenna abali close to him. Naye ekyabwongeza kyali simple. Nti denying him medical attention, and we all spoke about it. But what right does it give you ogenda okudenying abaana ba Seggirinya okuziika kitaabwe?
bano these people bagenda kulabirira abaana abo. These are people that abandon children of people. Nga bamaze okufa tebalina mukwano. Omukwano baali bagugyewa n'omuntu. For them it's all about politics, no friendship, teri mukwano. Politicking. Sloganeering. Walalalala wolokoso.